Ni bulungi nsanyuse kubeerako ne muganda wange olunaku olwaleero. Kuba luno olunaku lwe twasigaza okuggyako music omuwuliriza naye leero olwojjako wano omuloboozaako naye n'amanya nti omuloboozaako kuba nkimanya ali naffe. Abayimbi oba ensi yonna naddala abazungu ba celebrating Michael Jackson bali aba reggae aba celebrating Bob Marley to celebrating Moses Radio. Kiki ky'omanyi ku Moses Radio nga gome? Y'omu ku bayimbi abakasooka okuyimba n'owulira ng'eggwanga lyonna litudde. Nze ndowooza yali wanjawulo nnyo era twaweebwa nnyo omukisa nti twaliwo ku time ye oba okitegeera. We were lucky to be part of his journey. So wanjawulo nnyo. Yes. Abasinga bw'omubuuza nti aniwe ku inspiringa abasinga bonna bagamba Moses Radio. Yes. Kyanjawulo kikyalina ng'ogyeko nti yali muye. Omuzungu akiyita generational leader. Omanyi omukulembeze wa generation ye Mowzey Radio nti talina gwe yakeera nkya n'agamba ngoberera nga bw'onaagamba nti omukulembeze oli agamba mujje mutambule nange oba nga bw'onalaba Martin Luther King. He never woke up and started to forge a story. He just believed in what he believed. Ffe ne tujja nga tugoberera. So he's a generational leader. Mowzey, very special person. Yes. Kino kitegeeza ki eri eggwanga Uganda n'abayimbi bonna yakwano lunaku luno bwe luti? Kizzaamu amaanyi nti eggwanga gye liri lyonna lijjukira mu bifaananyi eby'enjawulo mu music gwe bayimba gwe bazannya. Kyensaba naddala kati nga kamera zonna zitutunuddemu nti tweyongere okukola kino ekintu Kamiiri mu mujjukire ng'akyaliwo oba mu mwane okitegeera. Bebe Cool mukole kyekimu, Bobi Wine mukole kyekimu n'abalala bw'oba owezezza emyaka 5-10. I think you need to be celebrated in a special way. Ng'okyaliwo kikulu nnyo naye ate n'ennaku zino bwe zirituuka kuba ffenna gye tulaga ate tusitukengaanyo for Mowzey Radio olw'enjawulo gye eyamuliko nze ndowooza tekyandikomye wano. It would be literally a holiday mu ndaba eyange kujjukira Mowzey Radio. Bwe twogera mu entertainment ya Uganda, Moses Radio tetusobola kumwerabira kuba bwe bamu kubateekako ettaffaali ddene. Uganda yafiirwa muntu kikaaki naddala mu entertainment? Yafiira general banze gwe njoyita katonda w'endongo Uganda nze Ykee Benda. So nze ndowooza kyekyo kye twafiirwa mu kimu na bibiri wano by'oyinza ogamba nti byamulema ate ekintu kye yajja okukola ate kyeyakikola nnyo. Omuyimbi ayinza kukola atya okubanga omukulu oyo? Tosobola kubanga Mowzey Radio. Oba oli nga kuba Mowzey Radio tosobola. Naye kyosobola okubeera kubeera ow'enjawulo mu ngeri yo okitegeera gezaako okuba ne legacy eyiyo. Tubadde mu misa father n'atugamba nti baako n'omulamwa buli kimu kikole ng'olina omulamwa. So nyiza obutaba Mowzey Radio naye nina okubeera Ykee Benda eyakasinga okubaawo paka lwendiva wano. Bakooya tebagenda nakuggwaawo kale wamma ekyo wandibadde oliko Wagwan Rasta. Clear Bongo City in the jungle. Obama International. Tukusanze wano kujjukira bulamu bwa Moses Radio. Kiki osinga okumanya ku Moses Radio? Nga Anti Murasta. Oba nze neekwata. Kale hatukusanze wano ewa Moses Radio we bamugalamiza nga gwe omurasta. Kiki kyojjukira ku rasta munno? Rasta Moses kyemujjukirako nga sinnamwogerako mbadde nsaba nsooke mukubira salute. Bambi rest in peace, one love, peace and respect. Moses yali muntu wakabi. Kiki wali osinga okumwagalako nga gwe? Nali mwagalako obwakabi kuba yali serebu ng'alina omutima mulungi nnyo ate nga wakabi nga teyeeraga radio nga muntu w'abantu ng'era bw'otulaba tetwemanyi ffenna. Mulimu ne radio byali takola ki tamanyi naye nga bonna bazze wano oba kale nga bamumanyi nga mulabalayo ku TV oba whatever. It is what it is. Kyolaba kyonna kyekyo. Ng'ogyeko okuba nti Moses Radio yali muyimbi n'antameggwa yali muyimbi ya inspiring abayimbi bangi. Gwe nga gwe omukyala era omurasta olowooza Moses Radio ensi efiiriddwa muntu kikaaki? Ensi Uganda yonna n'okutwalizamu ne mu nsi endala kubanga Moses Radio yali international yali wakabi nnyo kaakati bambi mu bwakabi bwe nakola atya bw'obeera gwe kikyolaba? Olina mukulayiniza Moses Radio zonna mu luyimba luna lw'omanyini? Moses Radio tebambuuza luyimba kiri lwensinga omwagalako
nasingamu akakolimba lwa sitaani oganya ku sitaani nenjagala ennyimba z'omukwano mu mpeerwa ensinga okola ki kubanga byonna birina ebigambo nga byanjawulo bambi Moses Radio bwe mbogerako nti mpiira njagala nakukaaba kubanga bannange abayimbi mwenna abali eyo simanyi bakemula bwana omukyegomba mbegayidde mukyegombe mukyegwanyize mukwere ddala Moses bye yakolanga sobola obeera nga tujja nga tubabbankola bwennyumye nzolwa Moses ne tugwenkwata paka wansi kwata jjo omuntu ojja okubya ekikumba kyo mu respect yo likyaliwo goba okoze eki goba ojidde tunaddamu okufuna omuyimbi yenna nga afaanana nga Moses taliyo Moses Radio tagenda kuzuuka nga bw'olaba Ykee Dube nga bw'olaba jjajja Bob Marley nga bw'olaba jjajja Yesu abo bonna balasita bajjajja Muhammadi otegedde bulungi nnyo bonna balasita kati naye yagenda okusangayo abalasita naye nga buli kika kya muntu ky'omanyi gye kiri wabula essaawa eno bali mu celebratingirako naye akola ki akiraba nti tukola ki naye sitaani pati ya sitaani gyensinga okwagala eri weti sitaani yali alabye ku gasoga sitaani agamyufu nga gajuda kiwala kikyafu akyusakyusa lanjalingana wolovu sitaani wakolebwa mu matiriyo ki sitaani yoli kadiwadi wefuudde supamani welabide nti Katonda yeka nyabo